Baganda bange ebigambo byongedde okubanga byonooneka. Embeera eyongedde okubeera ng'esajjuka mu kibiina kya FDC ey'Ekatonga. Oluvannyuma lw'abakulembeze okwetemamu nga retired koloneri Kifeefe Kizza Besigye n'omukulu omulodi w'ekibuga Kampala Ssaalongo Erias Lukwago bagamba bannaabwe okuli Mugaati gwa Bata Munyagwa n'omukulu amanyiddwa nga Ibrahim Ssemujju Nganda nti kyekiseera twegatte ku NUP tuve mu byonna bye tukola ebyokunoonya ekibiina simanyi okunoonya biki twegatte ku musajja Robert Kyagulanyi Ssentamu yalina amasannyalaze. Ampuliriza nkuleetedde ebigambo ebiri mu kibiina kya FDC bagaanye okubeera nga bakwatagana. Retired koloneri Kifeefe agamba engeri y'okubeera nga tujja General Museveni mu buyinza kwe kwegatta ku Bobi Wine, ate nga n'omulodi w'ekibuga Kampala Ssaalongo Erias Lukwago naye agamba engeri yokka gye tulaba kwe kubanga twegatta ku mwana Kyago. Baganda bange nkuleetedde emboozi eno osobole okubeera ng'ogitegeera. Mu ngeri y'emu ffenna tukimanyi nti waliwo emikono egiri mu kuŋŋaanyizibwa mu paalamenti egy'okugoba bakomishona abeegabira ensimbi y'omusolo. Ampuliriza ensonda ez'omunda ziraga nti waliwo bammemba ba paalamenti ab'ekibiina kya NUP n'abalala abaaganye okubeera nga bateeka omukono ku kiwandiiko kino ekigoba Mathias Mpuuga ne bakomishona ba NRM abasatu. Kakati Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okubeera ng'ebigambo bivaayo. Ategeezezza era okusinziira mu nsonda ez'omunda ziraga nti Bobi Wine agambye omuntu yenna anaasangibwa nga totadde mukono ng'oli memba wa NUP kagenda kujjuutuka. Ne bwe kiba kibiina kifuluma ogenda kifuluma. Baganda bange Kyagulanyi Ssentamu akalubye. Mu ngeri y'emu byonna nga bigenda mu maaso njagala kubeera nga nkwongerayo Alex Waiswa Mufumbiro niye talekedde General Museveni era munyiseeyo ebigambo awo mpola mpola byonna tugenda kubeera nga tubitunuulira. Zikiriza nkubuuzeeko wasiibyeyo otya wasuzeeyo otya kansubire nti nno buli kimu kikugendera bulungi. Gwe wafunye okusomoozebwa okw'enjawulo nja kukusaba guma. Obwo bwe bulamu mwe tutambulira. Olunaku olw'enkya wandibeera obulungi. Omukutu oli ku DPTV Uganda yenze Sajjime abeera okuba nga mbatuusaako ebintu eby'enjawulo. Nate olunaku olwaleero njagala onzikirize ntandikirewo n'omukulu amanyiddwa nga Alex Waiswa Mufumbiro. Alex Waiswa Mufumbiro agambye nti bannayuganda bwe tubanga ddala twetaaga change, bwe kibanga ddala twetaaga change nga twetaaga kujja General Museveni mu buyinza, agambye bw'ati. Agambye kyekiseera tuddemu ffenna twegatte tugatte emikono tusituke. Nga bwe twasituse nga tugenda e Masaka, nga bwe twasituse nga tugenda e Kamuli, ye force gye tuba tutuwala okujjako General Museveni. Kyenzikiriza nti kituufu era ngenda kusaba owulirize ebigambo bya Waiswa Mufumbiro. Tetulina okukola bannayuganda okujjawo bino byonna twekemba amaanyi ago tugagatte nakyemalira tuuke Buddusi ng'awulire eggaali ejje yegaali yagenda e Masaka. Bye tuteekateeka n'amakumbi olunaku lumu bino nkubuulirira wano ku kamera ya NBS. Go and tell those political analysts nti nga bwe wagiraba eggaali eyo ng'esusegeze Masaka, nga bwe yayingira ku buliji e Busoga, nga bwe yayingira emikono tuteekateeka momentum lumu ejja kuyingira mu kibuga Kampala ng'emalira Ntebe. Kino nkikugambye leero ennaku z'omwezi zitereke ziriŋŋanya one turn one day gwe byolaba nga tukola ebyokuzannya bye bigenda okumala eggobe mu kirya. Ekyo nkikugamba nga nze omwogezi wa National Unity Platform. Bw'oba ogenda kusanga emitwalo 5 egy'abantu ng'otambula ne president golooza bameka abalina okumanaginga emitwalo 5. So tiimu zino ze mulabamu abamu tebazitegeera naye buli tiimu eba n'omulimu okumanaginga, kubanga ffe president waffe si bano ba president abagenda okujja mu lukiiko nga bayise olukuŋŋaana basangewo obuntuntu. Ffe tusanga abantu nga bangi munnange oluusi nga naffe tetumanyi gye bakoze ki gye bavudde. Kakati bw'oba ogenda Masaka ng'ogenda kusanga abantu emitwalo 5 toyinza kugira abantu 10 banakuyambako okumanaginga abantu bali nga temuli afudde. Mu konvoyi yaffe mubamu ambulance bw'oba weetegereza, mubamu emmotoka enjerere ziyinza okuyambako abalala, mubamu security, mubamu abagula ekkubo okulaba nti tetufuna buzibu, abayambako emmotoka endala obutakola ki. Kyobalaba ne Masaka twagenze mu ssaawa 7 zokka naye ng'abantu obungi bw'abantu b'e Masaka twandituseeyo nkeera
naye kubanga tulina discipline twatambudde mu nkola ey'amateeka ate batusonyiwe twandyagadde nnyo obutatambula n'abantu naye ffe tuli maanyi g'abantu ensonga lwaki tuli balamu kubanga tulina abantu emabega waffe abakkiriza obubaka saawa 5 ez'ekiro abantu enateete kati ab'ettaano ekiro enateete tubagambe tutya timugende mwebaka oli alese bbaawe alese omwana w'embuliri alinze essuubi lya Uganda. Okay, bwe tubanga tuvuddeko ewa Alex Waiswa mu Fumbiro njagala onzikirize muganda wange nkudaivatingeko katono nnyo nkutwaleko ewa Seekoono. Lwaki nkudaivatinzeeko musajja ono annyumira ne byayogera oluusi mba njagala nnyo mbisharinge n'abantu bange naddala abangoberera tusobole okuba nga oboolyawo tunyumirwa omanye ennaku etusukkako gavumenti eno etutadde nnyo ku kikaliriro kale nno munnange teweekubagiza nnyo funamu akadde n'oseka mu katono nnyo katusooke tukalabe. Abange tutendereze nnyo mutonzi waffe omutandisi waffe ayina amakolero g'akoleramu ebintu eby'enjawulo mu bulamu bw'edduniya ageewuunyisa. Bw'otunuulira ekkolero mwakolera omuntu Imam Abasiri mankunnyonnyola factory gye yateekateeka efulumya omuntu yagiwa abakozi 2 omu aba mwami omulala mukyala kaseera ka factory takwagalako olugoye lwonna Imam Atiko ng'oyingira ekkolero engoye wali mu kiseera ky'okuyingira ekkolero oba biki byakussa ku mutwe ya Rabbi obanga ezitaliiko Chairman sagala kubuuza nti wali oyingidde ku kkolero sola oyinza okibuuza munno mbantu ekkolero abandi tuba tutegera bulungi akadde ako Chairman zibaako zonna bulungi Jamani ezimu azigobyeko oba kiki ya Rabbi awo wenyini mu kkolero eryo n'agenda akusikawo essanyu mu bulamu bw'omuntu bwonna abantu banywa n'omudagaladagala ng'ekkolero teritambula bulungi eri omusanga agaayo ebiddoddo ali kasasino kkolero mbutuufu Allah tusobola kubanga Imam Abbas essanyu ennyo liri luddawo oba nkuyite kwerijja oba kwesuukunda essanyu ne libeera awo Faruku n'asamaalirira akakaseera ne baga tukoye milioni 2 obiveeko simanyi oba zikirizika sikyangu koye obubiri obireke mwagala kumanyira olwalla ateekateeka factory egenda okukola omuntu ono asooka zimujjako najja ati ne zivaako mukolo bani kutwalidda kikanga mmeka Chairman sawa nga namba ate mukaseera nga lakkenenuna mu kiwala kyo kijjawuhara nga kikenenula eno ku saidi ya taata yenna naye asaamuluku bakkonako bukonyo Chairman uleekaani nsire kubulira bakwata mimwa Yisima Musa Faruku nyumba teyatuuka jukira luvannyuma nange ndi muntu olwo Allah ateekateeka okutonda omuntu eyo gy'atuyisa gye yakuyisa gye yampisa abange tumutendereze ng'olutendereza lulwe. Okay, bwe tuba nga tuvuddeko ewa Seeka njagala kubeera nga butereevu nnyo nkutwala mu NUP National Unity Platform. Mpuliriza byonna bigenda mu maaso bikolebwa wabula Robert Kyagulanyi Ssentamu alumye ejjiiko Bobi Wine akaaye nsonga kyetabudde Bobi Wine waliwo oboolyawo kampeyini egenda maaso mu paalamenti y'eggwanga Uganda era ng'ekulembeddwamu omubaka amanyiddwa nga Theodore Ssekikubo. Theodore Ssekikubo ali wakati mu kunoonya emikono 177 egy'okujja ababaka abeegabira omusimbi gwa Munnayuganda oboolyawo bo ne bagussa ku mumwa. Mu babaka buno mulimu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga
eyali leader of opposition naweebwa obwa commissioner nabwo ne bumugibwako ye yali amyuka president mu Buganda nakyo ne bakimuggyako. Kakati Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'agamba okusinziira ku mawulire ag'omunda essaawa yonna ekintu kigenda kubeera nga kyabika. Bagamba nti Bobi Wine amaze okubeera ng'ategeeza abamu ku bakulu waggulu olukiiko olunene olwa NEC mu NUP n'ategeeza nti oboolyawo omubaka yenna atannaba kubeera ng'ateeka omukono ku kiwandiiko kino ogenda kajjotoka. Era nga Bobi Wine agambye tagenda kubeera nga kwatirwa nsonyi yadde ekisa ku muntu yenna wadde okusonyiwa omubaka yenna agenda okugaana oteeka omukono gwe oboolyawo ku kiwandiiko ekigoba Mathias Mpuuga mu palamenti y'eggwanga Uganda. Kyagulanyi Ssentamu agamba tetugenda kubeera n'abalyake, tetugenda kubeera n'abantu nga balabe baggwanga ate nga bakolera mu ffe, ekyo kikafuuwe. Bobi Wine akalambidde. Nyongera okutegeeza gwe wenna mpuliriza Robert Kyagulanyi Ssentamu ogenda okunyoka okutuuka wano kivudde oboolyawo ku nsonga ezze ebatunuza. Agamba nti ye yatandika omulimu guno n'abantu ne bamuvuma. Abamu ku bapropagandist ba NRM ne bagamba nti tayagala bwagazi Mpuuga. Kituuse ekiseera ng'amazima gali nti n'eggwanga lyonna likitegedde ne palamenti ng'ekitaddeko kwegamba essira ne bagenda mu maaso n'okuba nga bakiteesaako. Kitegeeza mmwe abaamuvumanga n'ababaka baayimiriranga ku mativi ne bagamba nti ekintu kino yakikutte bubi, kakati ate mmwe temujja kwekweka nga mumaze n'otegeera amazima. Mwenna mugende bw'oba nga tosayininge yitawo obuyisi. Kyagulanyi Ssentamu anyoose. Njagala tulaba akatambi kano. Yegenze maaso n'okuba nti yeegaleese ekwotinze deputy spokesperson w'ekibiina kya NUP Alex Waiswa Mufumbiro yavuddeyo n'ayatula bino ng'enswera eri awo ewulira neetegeeza nti boss principal Robert Kyagulanyi Ssentamu oluvannyuma lw'okuyugumya Masaka kati nti asazeewo ayina enkola gy'agenda okuleeta. Kyagulanyi Robert Ssentamu agenda kufuna peeni n'olupapula ateekeko amannya g'ababaka ba palamenti. Ababaka ba palamenti abo abaganye okuteeka omukono ku kiwandiiko ekigenda maaso n'okuba nti kisayiningibwako censor motion okujja obwesige mu ba parliamentary commissioners abaatwala omusembe. Kyagulanyi nti wagenda okudda waddamu okuba olukuŋŋaana agenda n'olupapula agenda n'olupapula ng'asoma ababaka abakkiriza okuteeka omukono ku kiwandiiko atuuliriza ekigoba Honorable Mathias Mpuuga mu palamenti ne bakomishonazi ba NRM basatu. Nti kati Kyagulanyi agenda kutambula nalwo mu ttuwa z'agenda okudda kagenda nalwo. Ono asayininze ono tannaba kugira nti move eno egendereddwamu okulaba nti abalonzi bennyini bamanya nti ababaka be basindika mu palamenti ebyokulwanyisa enguzi babiriko oba nedda. Kati nti abalonzi beesalirewo nti owafu awagira ekyokulya enguzi owafu akiwakanya. Abakiwakanya be babataddeko omukono abaagala okugoba Mathias Mpuuga nsamba ne bakomishonazi basatu nti abo be batakkiririza mu nguzi. Era omukulu wa kibagambe nti ono yasayininga ono yagaana yakoba nti be bintu nga bigenda maaso n'okuleka nti atuliriza bitambula. Jjukira nti ekibiina kya NUP National Unity Platform nga bwengenda okubulira maaso awo basazizzaamu olukuŋŋaana lwebadde balina emitiyana olunaku olw'enkya era bajja kuba batubuulira ezo ensonga ziri maaso awo genda kuzitegeera. Netegedde nti move ebadde nti bwe tugenda bino bigenda kutandikira mitiyana nti bagenda kutandikira mitiyana babuulira ababaka babuulira abantu ababaka bamaze okuteekako omukono oba n'abo batannaba kuteekako. Akati ne tutegeera nti mu kampu y'omubaka Joyce baagala ntwatwa birungi si birungi atandise dda okusattira.
yatandise dde okusatira olw'ensonga y'omu ku babaka mu palamenti ababadde bakyagaanye okuva ku ludda oluvuganya gavumenti Joyce Baagala abadde akyagaanye okuteekako omukono yadde nga wa Nuupu kaadi yagira ku ya Nuupu mu by election abadde akyagaanye okuteekako omukono. Move eno yaleetebwa omubaka Theodore Sekikubo, Sala Opendi, Patrick Osabe Nsamba beba movers kati bagamba nti ababaka ku luvuganya gavumenti abamu bakyagaanye mubaganye mulimu Joyce Baagala ntwatwa. Lwaki nti omubaka Matasi Mpuuga Nsamba nfanfe kati ate wa kibiina kya Nopu kati ate awulidde nti principal ajja n'akapapula ate nga consultation meeting eddako erabika eri Mityana yadde nga programu y'enkya bagiyimirizza kati panic mode activated. Tebamulabisa Kyagulanyi agenda n'akapapula e Mityana n'asoma lisiti y'abataddeko omukono ng'omubaka waabwe taliimu omukyalo wa Nuupu nti paniki kakati gyali mu panic mode. Y'omu ku babaka abatono aba Nuupu abatannaba kuteekako mikono. Sabbiiti ewedde we yaggwereddeko nga emikono giyingidde 130 era nga in fact by olwokuna sabbiiti ewedde babadde babula emikono nga 47 singa giba giweddeyo olwo kitegeeza nga bano babeera bagenze. Ne tutegeera nti ababaka abalala batannaba kuteekako mukono ku kiwandiiko ekyo ba motion gye bali mu kuleeta egoba ababaka bano nga bakulembeddwa mu Honorable Mpuuga bano nabo tebannaba kuteekako mikono. Kuliko uwo uliriza bano kuliko omubaka wa Kira municipality Ibrahim Ssemujju Nganda tannaba Waruda Luvuganya FDC Katonga faction. Omubaka wa Butambala Muhammad Mwanga Kivumbi nti naye abadde tannaba NUP. Omubaka wa Busiro East Meda Lubega Segona naye ekiwandiika kyakyebalamye naye wa Nuupu. Omubaka omukyalo wa Butambala legislator omukyalo oyo gwe bayita Hajat Aisha Kabanda naye ekiwandiika kyakyebalamye naye wa Nuupu. Kyokka nti chances ziri nti bano bayinza obutateekako mukono because Bachali banywanyi abamatayasi Mpuuga Nsamba. Kati nti principal kyakoze agakafuna akapapula ngende Mityana ntandika okukolaki mpola mpola ebintu nga bigenda maaso n'okuleka nti atuliza bitambula kyokka tutegedde nti Robert Kyagulanyi Ssentamu akaaye. Bobi Wine amazima gali nti ebintu ayagala bikwasa oba oliawo bikwasa kaseera kangungu agamba nedda genda bw'obanga owulira oyagala tukoleramu ate toyagala kukkiriza na bye tukkiririzaamu kakati gwe tojja kubeera ng'otubeeramu. Mu ngeri y'emu tuwolekedde ekibiina kya FDC Katonga. Ffenna tujjukira bulungi nti ekibiina kya FDC kyagwamu nnabe oluvannyuma lw'okubeera nga FDC gye twali tumanye ya Najjanankumbi yeetemamu dde ebiwayi era neefunamu FDC Katonga ne FDC Najjanankumbi. FDC Najjanankumbi kyekyali ekitebe ekituufu oba ekikulu ekya FDC. Kakati kikulemberwa Patrick Boy Amriat ne Nandala Mafaabi nga sekretary w'ekibiina. Kyokka ate FDC Katonga yayawukana ku FDC Najjanankumbi yekulemberwa mulodi w'ekibuga Kampala Ssaalongo Erias Lukwago nga acting president. Era nga balina patrioni w'ekibiina ye retired Colonel Kifeefe Kiiza Besigye. Wali abasajja nga Ibrahim Ssemujju Nganda, wali abasajja ab'amaanyi mu FDC eyo, abasajja okuli Munyagwa Mugaati gwa Bata naye ali eyo. Mpuliriza ebimu ku bigenda maaso mu kibiina kya FDC. Njagala kutegezaako nkugambye nti omwezi gwali gwa kutaano najja ne nkukolera story wano ne nkugamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu
yali avudde mu ggwanga erya America omwaka oguwedde. Bw'amala okuvayo mu ggwanga erya America ne bayita retired Colonel Kifefe Kizza Besigye ne bamugamba jangu yitawo mu bunnambiro. Bw'atuuka mu ggwanga erya America baamutuuza ne bamugamba lwaki teweegatta ku Bobi Wine, lwaki teweegatta ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Besigye agenda okuvaayo okudda eno. Already agenda okugenda mu America, waliwo meeting eyali etudde ng'abagamba abaaye tuleme kwekooya twegatte ku Bobi Wine oboolyawo tuggyeko mwami Museveni. Abakulu okuli omukulu amanyiddwa nga Mugati gwa Bata n'abategeeza nga bwe kitasoboka. Mugati gwa Bata ng'agamba ebbanga lyenvumidde oba lyenkubidde ekibiina ekyo ate kirabika kitya nga nange ndi omwo. Njagala ojjukire Mugati gwa Bata okuva mu palamenti y'eggwanga Uganda, NUP ye yaleeta candidate eyamugjayo. Candidate eyamugjayo kyokka no ne candidate kyafuuka kikonwa. Yali Kazibwe Bashir Mbazira kyafuuka kikonwa. Naye yagaana n'agamba kikafuuwa okwegatta ku NUP. Ebbanga lizze lyetooloola nga tukitegedde nti Besigye yayingirako mu ggwanga erya America ne balimugamba engeri yokka gy'osobola okukolamu kwe kubeera nga muganda wange weegatta ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Besigye ekintu kye yali yayagala edda, wabula okukomawo okwogera ne banne ne bakigaana kigula. Kakati ampuliriza wenna gy'osinzira okubeera ng'otugoberera. FDC yafoomingawo oboolyawo yasinkana mu nsisinkano eno nga bagezaako okwebuuza ku bantu butya oba kikyo baba bakola. Ensonga zaali 5, ezimu ku zo kwaliko okuteekawo ekibiina ekipya ocreating a new political party. Waliwo ocreating ekisinde formation oba pressure group. Waliwo okubeera nga basigalaawo independent. Abakulu abamu ne bagamba tukole ekibiina. Omwo mwalimu omukulu amanyiddwa nga Ibrahimu Ssemujjuŋŋanda. Kakati ebyo byonna nga bigenda mu maaso batambudde okwetooloola ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Bwe baakomyewo waliwo meeting emabegakaawo omulodi w'ekibuga Kampala Ssaalongo Erias Lukwago gy'ataalimu. Meeting eno gy'ataalimu nga bateesa era ne bagamba tewali kuwannanya yadde okulonzalonza. Wano abantu baali 4 naye bonna nga buli omu ayina kikye. Ampuliriza, bayina kyabwe naye nga tebannawulira Lukwago. Nga Ibrahimu Ssemujjuŋŋanda akatambi kano ndowooza nkabawe buwi tukawulirize muwulire ebyalimu. Naye nga bwe nkugambye nti ye Besigye kuva mabega ebbanga lyonna abadde ayagala kwegatta ku NUP ng'agamba engeri yokka ey'okusobola okubeera nga baganda bange tusiguukulula mwami Museveni, General Museveni, ampuliriza, y'engeri yokka okubeera ng'oboolyawo tusobola okuba nga twegatta ku Kyagulanyi Ssentamu. Mu kiseera kino aliko amasannyalaze, alina amaanyi. Mu birala bye njagala owulire mu katambi kano ye mukulu amanyiddwa nga Fred Nyanzi. Fred Nyanzi ye muganda wa Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga ye ssentebe wa Kkunga mu ggwanga Uganda oba okwetooloola eggwanga. Chairman Nyanzi akamu ku kabadi akazze. Chairman Nyanzi ayagala kuvuganya Lord Mayor Erias Lukwago. Erias Lukwago naye agamba owaaye katwesoge NUP tutaase ebifo byaffe. Kyokka ate kino kiba kirekawa Chairman Nyanzi. Tubiwulire mu katambi kano. Njagala kwebaza buli ssekinnoomu agoberera omukutu guno. Weebale nnyo, weemalire ddala. Kyokola okola makula tomanna kye kitegeeza. Akatu FDC k'erimu ey'Akatonga bagamba bagala kujja mu NUP. Wuliriza akatambi kano then ojjoŋŋambe gwe kiki ky'olowooza oba olyawo ekiyinza okukola. Nsaba Lugabanyini byonna abankuumire abampeera omukisa ogutalina buyinike. Mbagala nnyo mubeere bulungi. Katonga oluvannyuma lw'okumala emyezi egiwerako nga ttiimu eya FDC Katonga ng'ekulemberwamu Dr. Kizza Besigye nga patron n'omukulembeze waabwe Erias Lukwago newankubadde nga ono ebiseera ebisinga atabaddewo, naye at least bano badde otegedde bulungi nti babadde batambula okwetoola ebitundu eby'eggwanga nga bagenda maaso n'okulabika nti bagezaako okwebuuza ku bawagizi baabwe nti bannange tukole tutya. FDC Katonga ne Kizza Besigye Kifeefe
babadde bagenda maaso n'okulabika nti batambula wano nawali mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo era nga bakira poliisi bano ebadde tekyabateekako yadde eriisa ejjogi ebadde baleka ne bagenda maaso n'okulabika nti batambula nga mpaawo bwegenza maaso nokuba nti ekuba ku mikono. Kati oluvannyuma n'okuleka nti babadde batambudde babadde jjukira nti babadde mu kwebuuza bagenza okuvaayo era nga tebennaggwa tebannaba kusalawo bagenda kukola FDC ye Katonga. Kaakati ebiriwo ebimu ku bibadde bijja bibeera mu kibiina kino ekya FDC Katonga bye bino. Tutegedde nti tebannabagenda maaso nokulabika nti bafuna okukkaanya okwawamu naye Sofa omubaka owa munisipaali ey'Ekira Ibrahim Ssemujju Nganda agamba nti abawagizi baabwe babalaze nti kisoboka era nga bandyagadde okutandikawo ekibiina ekijja kye babeera bakozesa 2026 balumbe. Ssemujju agamba nti katufune ekibiina ekijja 2026 tulumbe. Jjukira nti omubaka ono omu ku bateerya ntama omwaka 2025 gwe gujja yarangirira dda ndi lwagenda okuvayo mu butongole alangirira ekibiina mwagenda okuddamu okuleka nti ayeseza empiki ez'ebyobufuzi era nti ekibiina kya FDC wagenda maaso n'okulabika nti akiviiramu ddala. Akati tutegedde nti Ibrahim Ssemujju Nganda yakulembeddemu atuuliriza enjiri ey'okulabika nti FDC efuna ekibiina kyokka ono agamba tebagenda kufuna kibiina oba nti kutandikawo kipya. Agamba tukwate ssente tugule ekibiina 2026 tujje nga yefe bali bennyini abayogerwako mu kibiina ekipya tukole nga Kyagulanyi bwe yakola n'agenda afuna ekibiina wakati nga tebategedde najja n'akireeta n'ekizoganya kati bakitya. Ssemujju bw'agamba Ssemujju agamba tufune ssente tugule ekibiina ku ebyo ebiri already established zinetasidde okwogera n'ebimu tulumbire mu ekyo 2026. Dr. Besigye agamba kakati oyo Ibrahim Ssemujju Nganda kati obuzibu obugenzi maaso n'okuba nti buvudde obulala meeyi w'ekibuga eky'eggwanga ekikulu Kampala Ssaalonga Hajji Erias Lukwago. Jjukira nti ono ye interim president owa faction ya FDC Katonga. Lukwago, Ssemujju, Mubaraka Munyagwa n'omubaka Asinas Nyakato bonna baawukanye. Ekya Ssemujju Ibrahim Nganda nkikubuulidde yagamba bafuneyo ekibiina already ekiri established bagule ekyo nga Kyagulanyi bwe yakola balumbe 2026 oyo Ssemujju. Agamba nti tusobola tuli banene ekimala tusobola okigula ne tukifuula ky'amaanyi ne tuyuguumya. Ssemujju bali bana buli omu Besigye ali wali ku bbali Dr. Kebi yali ku bbali agamba nti musooke mugire ekya Ssemujju okiwulidde. Munyagwa yagamba nti mpagira tufune ekibiina ekipya naye nga tetuguze buguzi. Mubaraka Munyagwa agamba nti tutandike kyaffe bino bibeera mu meeting gye batuula of course tubifuna tutya bwe tuti. Proposal agamba nti siwagira nteekateeka ey'okugula ekibiina tutandike kyaffe tuwandiise kyaffe nga kipya ate mu budde kubanga obudde bugenda. Singa tukola Nuupu bwe yakola Kyagulanyi bye yakola mubiraba ebizibu bakibalama bye baleese buli ssaawa babeera mu kooti ate ssemateeka onaamukyusa tomukyuse obwo budde tetubuyina bwakuleekaana bantu mu kooti nga tubaguzeeko ekibiina bajja tutega ekibiina bajja tutega Nuupu ebizibu byeyina byabakibalama naffe tujja bifuna tutandike kipya ye Munyagwa. Ssemujju agamba nti tugule ekipya tugule ku biriwo tugende n'ekyo. Munyagwa n'agamba nti no okuwala ebizibu Nuupu byeyina n'abaali bakulembeze mu kibiina tugende maaso n'okuba nti tutandika ekyaffe ekipya tukiwandiise tufune erinnya ne simboozi ye Munyagwa. Kakati omubaka Asinas Nyakato naye n'aleeta proposal ye babeereyo wakati mu meeting nga batudde n'aleeta proposal n'agamba nti naye nze ndaba nga abalemereddwa. Ono yafunyemu akatengo Asinas Nyakato yafunyemu akatengo agamba nti nze ndaba tetulina gye tulaga
ebyokutandika ekibiina ekijja oba okufuna ekimu ku ebyo bibaddewo tebigenda kukola tuddeyo wa Muliyati bamugamba nti tuddeyo wa Amuliyati tukole naye tuddemu twogere FDC eddemu ebeere wamu Nyakato era waliwo abawagira ekiteeso kya Nyakato mu kibiina munda ekya FDC Katonga n'okusinga bali ebweru wa Buganda bagamba tudde munda akati atulirizawo basatu bategedde Asinasi Nyakato Mbaka Ssemujju Ibrahim Nganda Mubaraka Munyagwa Mugati gwa Bata Serunga obulidde ebyabwe naye atejjukira nti bino byonna meeting ezibadde zitudde mu kaseera nga omulodi wa Kampala Saalongo Alhaji Erias Lukwago tabaddewo abadde mu bitundu by'ebuyindi wakati mu kumujjanjaba ne Nairobi yagenze okukomawo nga biri bwe bityo ne wabawo meeting endala yetudde mu makage wennyini wakaliga omanye Saalongo Alhaji Erias Lukwago mukono gwe fatuliriza ne tutegera nti na bino byageze maso n'okuba nti byabadde ng'amaze okukomawo n'awulira proposal y'abali Lukwaga watali kuluma mu bigambo namugamba nti n'agamba Ssemujju ebyokugula ekibiina nedda n'ebyokugenda maaso n'okulabika nti ate tuwandiisa ekibiina ekijja nga Munyago bw'agamba nedda ekyokudda ewa Amuliyati ekyo n'okutta kitta byonna n'abigoba Lukwago proposal ya Lukwago eri etya akyasibidde we yasibira emabega agamba nti mbabuulire omuntu aliko waaka alyomu omuntu aliko umeme aliko essannyalaze liri erikuba eryokukiyira omubaaya omubwati yekyagu oyo Yekyagulanyi ne bwe muneebuzaabuza mutya Lukwago nti abagamba wakati mu meeting ne bwe munaabuzaabuza mutya yoyo oyo omwana yambala ovulo ate nga banoonya ba ovulo n'ajambala ye ne batamukwata ne bakwata abalala oyo tukole partnership mukago nze byongera nti kola kibiina nedda Lukwago agamba tebigenda kukola twesoge wa Kyagulanyi tuteese nabo tulabe tugenda tutambuza tutya ekintu 226 tukole ekyo otherwise tuwedde Lukwago agamba nti nze nzikiriza tuteese ne Kyagulanyi tukole partnership tetuweyingirayo naye tukole partnership tutambule nabo Lukwago kati Ssemujju Ibrahim Nganda Munyagwa ne Nyakato oluvannyuma lw'okuwulira proposal ya Lord Mayor Saalongo Alhaji Erias Lukwago nga bagamba nti aliko amasannyalaze ali omu ye Kyagulanyi bagambye entayi that would be a political suicide tujaba tuwedde gye tulaga tugenda wani wa Kyagulanyi tuba tuwedde tetuyingireeyo kati ku saidi endala atuwuliriza ne tutegeera nti mukwano gwa Lord Mayor Saalongo Alhaji Erias Lukwago munne bwe baludde nga batambula mu by'obufuzi ye mbaka owa municipal ye Mukono Betty Namboze bakireke nti ono yakulembeddemu enteekateeka okulaba nga Lukwago and Nuupu join hands Lukwago yegatte ku Nuupu si mu ngeri ya kuyingira kibiina ne just bakolere wamu Namboze nti yagiri emabega agamba nti oyo kasita tumuleeta ku board Namboze agamba nti tumwetaaga tubeere naye ate naye akifevalinga Lukwago mu meeting etwategedde nti patron owabano ye Dr. Kizza Besigye byonna ebyabadde mu meeting yabadde asirise becce nga taliiwo yadde newankubadde twategedde nti wabaddewo ensisinkano endala Besigye n'addayo wa Lukwago naye nti ebiruwo byonna biraganga Dr. Besigye afevalinga ekya Lukwago ekyokuteekawo ekibiina ekijja aludde nga takiwagira agamba nti tugere tujja genda eri wa Kyagulanyi Lukwago ngenda naawe yadde nga tannaba nti kwogera kituufu naye muli munda awulira nga Lukwago kyagamba nti tukole partnership ne Kyagulanyi kirabika nga kyekijja okukola kyokka ekisinga okuba nti kyewuunyisa
munda mu kibiina ekya Nuupu Lukwago gyagala okujja waakiri bakole partnership bakole omukago bayuye ekintu 2026 kaakati ate nti naye batandise okusattira olw'ensonga waliwo abadde bagenda maaso n'okuleka nti baagala okutwala obwa Lord Mayor tutegedde nti Erias Lukwago Ssaalongo ekifo ekyo Lord Mayor ne 2026 waali nnyo era akyakyetaaga nti singa ayingira mu negotiations singa bagenda mu partnership n'ekibiina kya Nuupu of course kitegeeza nti Lukwago tebajja musimbako muntu kati ababadde baagala obwa Lord Mayor munda mu kibiina ekya Nuupu nga bakulembeddwamu akulira kunga mukulu wa principal Fred Nyanzi Sentamuntu yatandise okusattira kubanga singa Lukwago akola partnership nabo kitegeeza nti tebamusimbako muntu. Alhaji Ali Kasirye Nganda Mulyanyama Meya Machindi naye ali awo bimusobedde singa Lukwago ayingira Nuupu mu partnership kabaka weddemu kati bali mu kufuuyirira zirwana bagamba nti singa atajja basobola otuwa kaali ne tumwenganga singa abeera ze ate era abakulu nti bagamba nti ne Lukwago yennyini Ssaalongo Alhaji egenza obalabalamu ebintu ebyaddala singa tayingira saidi ena wali Sannyalaze nti naye ekifo kyandi mugenda kakati atuuliriza ke kasattiro wano wali ebibiina bya bufuzi ebintu nga bigenda maaso n'okuleka nti bitambula bonna ojja kuleka nti obitegera